Bakyali baffe tubebaza okutuwagira mwebale kwagala timu enkalakasi mutuwagidde okuva omwaka lwe gwatandika wuno tuli mu Desemba tuli mu gumaliza tuguwunzika mukyatwagala olw'obuwagizi bwammwe n'amaanyi geeyongedde tuli b'amaanyi si lwakubeera nti ffe tusinga okuba ab'akabi ni lwakuba nti mutwagadde mwatukkiririzaamu olubereberye nti tusobola era naffe ne tweyama okubaweereza. Tuli mwezi gwa Desemba tugenda mbikujjiko bya Ssekukkulu ebikujjiko kye bitukola bituwuuba tulina shows eza Christmas mwebala abatuwagidde abasobodde otuwa kasente tusiimira ddala bakyali baffe abategeka ebivvulu buli omu yenna ng'omanyi nti olina ky'okoze ku ttiimu enkalakasi okulaba ng'efuuka ey'amaanyi bweti tukwebaliza ddala weebale nnyo weebalire ddala abalamusaako nno obudda sinababuulira yenze omutaka Ssebwato Julius Ssaalongo okuva mu ttiimu enkalakasi mujja kwebuuza ate erya Ssaalongo lijjirawa ndi musajja Ssaalongo awedde emirimu era nga ne munywanyi wange Suuna Ben tali wala era naye wali wano agenda kubeera ababuuza kati tubabuulire enteekateeka bw'egenda otambula tugenda kwogera ku bintu bingi nnyo olunaku olwaleero nate era amaze okutuuka omukulu birthday boy nze sijaguza ku birthday bukyangambaawo sijaguza ku bibiri bwe sigyerabira njijjukira eyiseko ennaku nga 5 oba okugyerabirira ddala era nze kemunjiira amazzi nenfuna ekizibu kyonna nze mbabuulira nze emmandwa zewaffe zaŋŋaana okunjiira amazzi nga sitegedde era nze oli okunjiira amazzi nga sitegedde nfuna ebirogologo n'okulinnyibwako emizimu omuzimu gwe gunaakwata mwe muganjira mumanyi nze mbagamba tujja kuyiira gwe njala mubuulize eyasembayo okunjiira amazzi kye namukola gwali mwaka ki 1912 Yesu yali tannazaalibwa amazzi twaliwo ffe nze Zaakayo Muwooza namulabako ngali muti Zaakayo Muwooza we yawayampira omuti singa mwegendereza nnyo ne munoonyeza firimu ya Zaakayo Muwooza waliwo akaana akato akaali ebbali awo nalinze Zaakayo Muwooza yali walampa omuti yasooka kuŋŋamba mbu nsindikaako kati gundi waliwo omusajja Peetero n'agamba akaana kato tekajja kusobola Zaakayo Muwooza yali nnyanga agala kulengera Yesu kati Zaakayo yali mumpi n'alinnya mu muti alabe Yesu mfe twaze naliwo ali mu misoako byavandiika kuba muzinga yalinnya muti ki oba gwali muki oba gwali mupeera kyali kiti kyali awo naye nga yalinnya omuti ekikulu tutwale kya muti situziriza situloonyeza yalinnya omuti tugenda mbikujjuko bya nnaku nkulu nnaku nkulu zo zisembedde bassebo ne bannyabo mujje mu bivulu gye tugenda okubeera yonna mutuwagire njagala kutwala mukisa guno okwebaza abatuwagidde omwaka omulamba yonna gye tuzze tuyita nga tukola ttiimu enkalakasi efuuse ekizibu mu kibuga Kampala Mukama Katonda otubeeredde mulungi nnyo era tukwebaliza ddala weebale nnyo weebaliye ddala kubanga otukozesezza abantu abalala batadde tebannakola waliwo ekintu kyokola nga abalala badde tebannakikola Mukama Katonda weebale otukozesezza ebintu abalala badde tebannakola bukyanga Uganda ebaawo tiwali mu Uganda DJ yenna yali akubye ekisaawe n'akijjuza naye kirungi mubirabyeko nga tubikoze nga situyina yadde omuyimbi n'omu abaana babikola oluusi ne bagezaagezaako naye nga balina abayimbi naye ffe situbaako yadde omuyimbi n'omu ekisaawe ne kibooga layini neetuuka eri nga buli omu alaba mubirabyeko sipesudiya bwesudiya n'olw'ensonga eyo neebaza Mukama Katonda nti ku generation yaffe ayina ebintu byaleese n'abiragako ku bantu naye nga byali tibibangawo nga bwe ntera okugamba abantu ti bwe ndikwata ekkubo nenvaawo nze nga Suuna Ben tiwali muntu aliddawo n'akuba obulango bwenkuba nga nnombojja obwalo
ekyo Mukama Katonda akikwata n'akigondomera ku Suuna Ben yekka n'amala yaggalawo taliiyo. Buli yali awulidde kalango kange nkubanga nkulukuta obwalo bangi abakozi b'obulango beesibidde mu nju ne babugezaako naye bwagaana. Kitegeeza nze akola bw'asiimuula bwa editinga. Kitegeeza nze nyenyumiza mu kintu kye nnina. Mukama Katonda weebale okubeera nga ompadde ku bintu eby'enjawulo by'obadde tonnagabira balala. Ekiweebwawo ddala. Kituufu ddala. Omanye okola ekintu ekyafaayo si kyangu. Mukama Katonda asobola okubuuza nti gwe nakuteeka ku nsi walekawo mukululo ki? Abala kubalirabira ne bagana naye bannange akasajja kano kaali k'amaanyi. Kaali kasajja mmekete. Kubanga bino si kwesuddiya. N'endongo abantu bagikubye emyaka sife tugitandise. Ekyo kituufu. Bagikubye emyaka naye tuleeseewo ekibadde kitabeerangawo emyaka n'emyaka nga ne bobuuza omukadde w'emyaka 9 teyakirabako. Omuntu atukogamba nti gwe wooli tetwetaagawo na muyimbi. Kati nze nebaza Mukama Katonda nti nno yampa fan base y'abantu bange. Nze omuntu bw'aba ayagala Suuna Ben nze anjagala buwomu tangattikako muntu mulala. Tangattikako muntu mulala nti Suuna Ben singa oba ojja ne oba nti singa ojja n'omuyimbi gundi. Suuna Ben singa ojja n'omuyimbi gundi hamani kikubye wa bwana munigina ne tusooka tukalakata endongo ne tuva ku macanga akasana kaasi nga nereya z'ettaka nga nnya zisenguseewo ne zivaawo. Kale no kiba kizibu, kiba ky'amaanyi nnyo. Naye nga olugendo lubadde luwanvu kuviira ddala mu kibuga Masaka. Abaatulaba Mukaliyoki musobola okubeera abajulizi bange. Mwandabanga nga njiribira ddala Mukaliyoki oyo namukola. Nze siina abaana ba Kaliyoki ennaku zino buli kimu kye mukola mumanye nti nno tiwali kikotakolwangako. Ebyo n'ebintu byemukola nabikolanga edda ate nembikola bulungi nnyo ate nembifunamu ne ssente ezampeerera. Kubanga kati abaana ba Kaliyoki abasinga bali miserable. Yalowooza nti bw'aba akola omulimu ogwo mbwali mukola omulimu ogw'ekiyaaye ne gw'ovaayo n'ogamba nti kino ekintu kankifuula eky'ekiyaaye oba kibeere ku alaali. Ffe twakola Kaliyoki wano. Toyinaamu nsonyi kugamba nti wakola Kaliyoki. Okimanyi nti abantu bangi bali eyo oli wawulira ekigambo Kaliyoki alabye ddala banga kiri awo ekitalina makulu ng'emiyaayo. Abantu sooka bannyonnyole ekintu Kaliyoki oyo kyakutuusaawa ne bye wakifunamu byennyini. Kaliyoki nze namuyingira nga muyingizisizza kwagala. First of all, nze nasooka netunuulira abaana be baali bakola ku stage. Muli ne neewulira ne ndaba nti nze nina ati gwe nsobola okwongeramu ate n'akisavuwazisa nnyo. Ebintu bingi nnyo ebyakolwanga abaana bayimbanga ku stage oli ng'ayimba luyimba lwa muntu n'ayitawo buyisi. Naye nze nagezaako okulaba nti buli luyimba nduteekayo nga maze dukolera akazannyo. Buli luyimba nduteekayo nga naye ndukoleddemu drama oli yennyini oli ow'amaanyi aleetera abantu okkuba enduulu eri eyo akaleekereeke. Ffe twakola Kaliyoki n'abayimbi ne batuuka okwekwata mu byenda ne bagamba bannange buno obwana bwatugiridde. Obwana bwatugiridde nga tukola Kaliyoki ne tumunyumisa ng'okola oluyimba lw'omuyimbi ne bateegomba kuddamu kulaba ku muyimbi ne beegomba okulaba gwe nga akatemba g'otadde mu ati eddalu. Ne kati abayimbi ajabuzibwa ati n'ayimba n'awoomya nga ayimba maneja wali amukola bw'ati tugenda matugga yanguwa gagenda. Naye kati abasajja ennono y'endongo gye baalina eyedda ey'okuyimba nga bateekamu drama yo yafa yaggwawo eyo twagisiibula yaggwa yagenda. Naye nga ddala mutuufu abantu abaaliwo emabega abajjukira ebivulu bye twalabanga abajjukira Kaliyoki gwe twakolanga edda eyabeerangamu ebinyuma ng'omuntu asiteginga oluyimba lw'enjawulo y'abafumbo ku siteegi olwa Lord Fred Sebata. Twakolanga Kaliyoki no siteginga oluyimba lwa Lord Fred Sebata wali nga ne Sebata bwajja yeekanga bakwaye Sebata mwenyumirizaamu ekintu kimwe era mwebaza nti nno yasigala nnyo ku nnono ennono eri ey'endongo eyo yaginyikiza nnyo mu biseera bye yagikoleranga. Yazannyanga emizannyo n'ennyimba byonna ng'obirabako. Sebata ng'azannya Sebata n'ayimba twabirabanga. Naye naffe bwe twadda mu Kaliyoki wano twakolanga ebintu ebyo buli muntu ne yeewuunya ng'okolera ddala ebintu ebitali bya bulijjo. Kati nze
muluyimba kati ngolo njawulo y'abafumbo nagenda nalina akagomesi kange nali nakabba na ku maama ku mukyala Kayondo nakamunyagako kaali kagomesi ka jjajjawo yakasikira busikizi kanengenda nkamunyagako kaali awo kagomesi ka kiragalalagala nagenda amanya nti nze nakabba nakanangira nenkawambira ddala kati akagomesi ka mukyala Kayondo ako kankolera ebyafaayo kati nze nakesibanga nengenda nzanyanga akakazi k'omukyalo nali luddugavu nga ndi lusiwufu ate nga ndi lutini kakati nga nze seetaga nakwekolako make-up nga ey'olukazi lw'omukyalo wabula ngoledde ndabikanga akakazi k'omukyalo ndyawo nga nesiba olugomesi bulungi nnyo kati nebimu ku bivubuka bye twakolanga nabyo erimu ne lyambalanga sebatta lyo nerinyirira newabawo n'omuwala eyayambalanga mini azanyanga ow'ekibuga n'osooka olengera characters nga lebe tuba tutuddeawo nga situlina kye twakoze osooka n'otutunuulira n'oseka nga tewali kye twakoze tunasimbula n'osooka otutunuulira n'oseka busesi kakati olwo olulima ne lutandika mujja wange mutima ndi munyiivu lwaki onyoomanga ebyange byenkwawula songa muntu mbeera nyamba gwe tulyoke twenkane engeri abatulaba nagamba ddava ku kintu bukyafu mu kifo ky'okubireka batamukago labalaba ebigoye kanga batiini omukyala n'asabula n'akwata eddya byatalyozaako myaka na myaka obufumbo bw'omuddo bwabalamira nze neebuuza n'omusajja kyakimanyi eno nze mbeera musajja nze kugwe nandiga yadde kungeeza buli ezijjudde omwo kiki ekikwesibya obukwendo bwa buli mudde yeewaanaalyeko gwe kyemmanyi okuva ku nkyawo kyalina obulimirobo kyokka olabye n'omutima ogw'ekigayaavu bannange kakati ow'omu kibuga yo yayimbanga ebyo n'asooka ayiringuka ng'agira ati endulu neevuga kati weteeke mu kafaananyi awo ng'oli mulabi olaba endulu neevuga kati awo paati yange neyingirawo akazi ak'omukyalo nze nazanyanga akakazi ak'omukyalo nga nesiba olugomesi nenzigumira bulungi nnyo kati nendira mwami wange mutima ndi munyiivu mwami munnange nkusaba onyambe ne bondaba nziire essungu linzita lwaki munnange kyava njoga omukyala nanjerega abe sikusaana azze ne banne wana ab'omu kibuga n'alyoka avuma nze n'akazimula ampita nazinkuunyi nnyama ya pusi gy'obeera omunene alina kyanjuza atandisangako obukyaba mu kibuga ewange gyagirumba nagyayunja nakati wuuyo agenze mu lusuku okweroboza amanene gatalimira eyo nno gyanaava nagyannumba maama ng'abendi omukyafu bwekyeyonja lwaki tajja naye naalya ku ntula nendaba langi yo bwe yeteeveera mbanyanye mamaaso nandiolenje tukolanga ebintu byaffe nga byamaanyi nga mwali munyumisa ati Kaliyoki oyo nga situinga butamufunamu sente ng'abantu basimba layini ne sente mwafunanga kati nga butafuwafu oba olifuwa jjajjaawo nga basimba sente bati ne bajja okutufuwa sente school fees nze nga nzija mu Kaliyoki buli kimu nga njja mu Kaliyoki nalina focus nga mmanyi ki kyenkolerera manyi katemba mukolera ki buli kimu nkikolera ki nga mmanyi nti nno bino byonna mbikola naye at the end of the day nina okugenda ku ssomero kubanga mu kusoma mwe muli ekisinga neebaza abaana b'ebiseera bye twakolera mu Kaliyoki bonna twabanga twamukolanga ekiro ku makya ne tukeera ku ssomero twakolanga n'abaana Kaliyoki ng'abamu basomera ku Masaka Secondary School ebiseera ffe twakoleranga Kaliyoki abo bamunugi baali tebannaba kubeera kuyimba munugi twamuyitanga Emma twakolanga naye Kaliyoki uyu munugi twakolanga naye Kaliyoki munugi yasomeraga ku Masaka Secondary School ng'ajja n'atusanga wali ku maho n'atusabayo akayimba ng'alina mu uniform kati ng'ajja agira mu uniform ne bamugamba bwe yatuukanga ng'ajjako essaati kungulu yabanga oluusi ne ka t-shirt akeeru munda n'agenda ku stage n'ayimba waliwo oluyimba lwe yayimbanga ennyo lwalinga lwa luzungu baluyita drowning and my heart beats again nga bebayimba aliwo nolima bayitanga shape of my heart nga munugize ennyimba z'amayiminga bamunungi twakolanga nabo Kaliyoki kati nze abantu betwakolanga nabo Kaliyoki olwayira bali successful tafu byomumanyi amanya Sekidde Robert tafu B twakolanga naye Kaliyoki ye Sekidde Robert twabeeranga naye mu Kaliyoki nga tuzunga ng'akola nnyo ennyimba za bebe kulu
oyo Tafubbi nga ayagala nnyo Bebe Cool nnyo yayenga ayagala nnyo Bebe Cool era ng'ennyimba amayiminga za Bebe Cool era nga yeekyanga ku stage babako omuzinda bw'ati nga Bebe Cool okumanya Tafubbi yali ayagala Bebe Cool ntugamba mbu alina ennamba ye era amukubira kati yalina ekinamba ekyekiyaye kye yayinanga mu ssimu ye ng'amanyi okukinyigako bw'atinaga akamala okukubira ku Bebe Cool nekiddala libekika halo Bebe kati sitole kimwana nange gyenze Tafu gyendi eno ndi Masaka eno mwana kikwasaganya naye wonna we malira ebitabo bwenti anti nze mba nsalangako wali eri wonna nga kirimba talaba nga ne Bebe Cool tamusisinkanangako naye ekituwa ekyokuyiga abantu mulemera nnyo ku bintu byemubeera mwagala Tafubbi yamaliriza asinkanye ne Bebe Cool era ne bakolayo n'oluyimba dogolyo ndabulira dogolyo oluyimba baalukola ne Tafubbi so ebyo byonna bibeerawo Kaliyoki oyo twamukolanga tulina ekigendererwa nze Kaliyoki yampeerera okuva mu siniya ey'okusatu n'entambula naye Kaliyoki mpaka nemufunamu certificate ya senior 4 nenkola Kaliyoki nemufunamu certificate ya senior 6 nga sento zijja mu Kaliyoki kumacha nenyingira gundi nenyingira kilasi zinabeerangamu nensumagira abaana baseka ne baseka naye engeri gye nalinga nti nalina ebintu bibiri bye nakubyanga abaana first of all nali talented nga mmanyi MDD music dance and drama era nze nasomera ku music dance and drama ku ssomero sasasulanga fees nasasulangako makati kati amakati amalala ssomero ne ligansasulira nze nenkola MDD nentokosa ekintu kakati MDD akwata akati abaana bantyanga nnyo olw'ensonga ze nalinga mmanyi ebintu byonna nga manyi okuba instruments zonna nga nkuba endingiri nkuba adungu nkuba engoma ennene nkuba namunjoloba nkuba engalabi buli instrument yonna nze nga nzisabula nga nzina dansa ezi zonna okuva ku mazina amaganda nankasa bakisimba muwogola nezina amazina amagunju agaziribwa ab'obutiko byonna ebyo nga mbikola ebyo ne tubivaako nga nzina amazina ga olunyege entogolo agamazina ge Masindi Hoima eyo nago ngamanyi lunyege entogolo yalinga dansi y'amaanyi nnyo ye dansi gyensinga okukola mu bulamu bwange dansi gyensinga okumanya dansi gyensinga okunyumirwa manyi olunyege entogolo lina oligini yalwo nazzi kuno edda kati nga bw'oyinza okujja naye n'okwana omuwala kakati okwabanga okwana omuwala okukukkiriza mwamalanga kukkirira ku luzzi eyo n'okola ki omuwala n'atuula wali n'otyentyebula amazina awo kati olwo otyentyebula amazina olwo oba otandise okwana kati bwe wazinanga amazina bwoti nga mutuufu ne buwala bunne bumugamba bannange Lidia ofunye omusajja bino bemuddamu okuwoza bwemutokotera nakubuuza wazimba wa olina osula mu apartment ki okola wa olina bo bazinangamu mazina tebabibuuzanga ebyo akati nga olonga munnange nga alipoota ziddayo mu bazadde nti bannange nti wangi muwala wo yagudde ku ddenzi lyewa mukiibiri zina bannange lyabiibiza amazina wali naagaweewaawo nga munnange mugira nga mudda wakando mudda mu mazina omukyala bw'aleeta nawe bwogira amazina gakwataganya kati n'obufumbo ebintu byabwe byabanga bizibu kakati nno geego amazina ge nasenga okukola manya amazina waliwo amazina ge bayita ekizino kimandwa kitaguro agabasajja agabazina gabakiga kitaguro gano amazina gano ge bazinisa amaanyi olinga bazina babuuka amaanyi ago gategeera ebyo byonna kyekitaguro ekyo kyetaguro kati ebyo byonna nenkulanga nze ebyo byonna nalinga mbimanyi ngeri gye nali nti nno mu drum beat muno gye twasula namalamu ebbanga ddene kati nayambibwa nnyo okubanga ebintu ebyo nkola ki bikwasaganyiza ddala kitegeeza nti abaana nabeeranga nabo okusomera naye nga ne respect bampa y'amaanyi nga baana bambasinga nnyo ekyokubiri nabeeranga ne ssente
Kaliyoki yanyumira nnyo. Gomanyi omwana omuto okubeera nga ekyesatu kikubeeramu ekyebiseera ebyo ekyesatu ky'omubbiri enagwo okimanyi kyali kingi ati ng'ojja kujooga ensi yonna omwana asoma okubeeramu n'ekyesatu mu 2024 gw'okimanyi wabangamu na 2 ng'obeera w'amaanyi ng'ojooga ng'oyogera ne bakuwulira abaami n'abakyala kusinga abakyala nanyumyanga naawe ng'oyogera abaami n'abakyala ne bakola ki ogenda ku kantiini bajja kusonga wootumiza nti gamba oli Suuna Ben akuyita aba alina okukola ki kubanga muwogo yabangamu ate bena bena tuyiteeka ku bbali kati ezo n'ensonga ne zijja ziba nga zatambula zityo so nenyumiriza mu talenti nti nno yansomesa nze nensoma ne mala siniya 6 Kaliyoki ye nenkola ki nensigala nga ndi awo mu mbeera eri egamba nti kati Kaliyoki yawedde manyanga 6 njimaze naye ninzizaako ki manyi buli bwogenda ng'okula n'ebirowoozo nawe bigenda byongera okubeera nga bikula otandika okubeera ng'ofuna ebibuuzo bingi nnyo mu mutima gwo n'ogamba kati kino kiwedde ekiddako kyekiriwa waliwo emirimu egitawooma kukola ng'okuze kati ga Kaliyoki ono first of all twamukozesanga obuto naye nga mukozesa ne talenti wamu n'okumwagala kakati mu kumwagala nnyo ekiseera kyatuuka nendaba nga ntandise okubeera nga nfuukafuuka omusajja nendaba nga sikyabijamu bulungi nnyo nagenda nembuuliramu issue eyo abanywanyi bange ab'oku highway takeaway management ya highway takeaway yali enjagala nnyo olw'ensonga nakulirayo nga nkolerayo Kaliyoki buli lwa Sunday nga highway takeaway ejjula nga bazze okulaba akaana akakola Kaliyoki nze nafuna ettutumu e Masaka mu ttawuni y'e Masaka ku Kaliyoki nga njogerwako twakolanga Kaliyoki mu kirabu Idols omwo nga nina ennyimba ze nakolanga ne ngenda nzaanaamiriza bulungi nakolanga ennyimba za Paulo Kafeero nakolanga ennyimba z'abagundi abo bagundi ba Lord Fred Sebatta nga tubuukira ennyimba empya zibeera zakafuluma ezo n'ogenda oluli hasinga n'oluwuliriza n'ogenda olukubawo kati nze waliwo oluyimba lwayite lunafuluma naddala oluyimba oluyimba lwakadongo kamu nensinga okumanya mu nsi baluyita dipo naziggala lwa ddakiika 14 n'ekitundu naye ndumanyi nnyo nnyo oyinza ogamba lwange era simanyi nti mu Uganda muno mulimu ansinga okumanya oluyimba lwa dipo naziggala oluyimba n'alwanaamiriza taliiyo kati oluyimba lwa dipo naziggala naluwulira ku CBS nga balukuba kakati nendulikoodinga nenyiga teepu kati nze nenninda oluyimba olwo lulifuluma mu butongole nze era oluyimba lwa dipo nazigala olwafuluma bwe ruti nagende waliwo omukwano gwange bamuyitanga Kimbugwe yalinanga ka music library nga wakayita KL music library nga kali awo mu Nnyendo laba bwampita nangamba nti nno Kafeero yafulumiza oluyimba nulina ne ku CD bannange nga dipo nazigala nze naludikodinga nga lusakala naye nga nduwuliriza mbala bigambo lwagenda okufuluma lwafuluma ku Mande nga nduyina olunaku olw'Esande lwagenda okutuuka kwa iwe teekaawe nga nze olwolede ndumanyi mu mutwe nasabula oluyimba lwa dipo nazigala ku siteegi endulu yonna neyanaamirira ebbala nekwata akati nayambalanga enkofiira nengenda ngiteekako bulungi nnyo ku mutwe ya Kafeero bwe yabeeranga nenkuba bulungi nnyo ebikalu mu ngundi z'empande zino empale ze zino zeyambalanga nenyambala esaati zange oluusi nengifunyako bulungi nnyo emikono mwanvu nensooka mbakubisa talenti ne bawulira ng'ebiyimba mbiyimbira ddala ebyo binze neneno navuddeeyo bukunja gye mutyanga nzijangu yanegiita nzize kutabaza njiri nafuuka muntu mulamu mwala Basebe yali omukonyi w'endigi zonna dipo nazigala nga mukumpa omera kunyenyeza n'obulya nengunya n'abagutunda ndeka abakutte ku ttama nga babatya walagimbatiribiza entege nga nti tumuwuta n'okukira supu w'enkoko kwabanga mugomyo ng'oluusi tukeera mu nkoko ffe obute twegonza nga tuli balenzi bannusu nga ngusunda n'ekyalo nenkimatiza zera okugwa mu basheya nze goolaba mpitwa ssebo nga nnina ekiwanga kirugali kabita okutamiira bibbiyo obucupa kakati ng'olonsumuludde ng'enduulu evuga nga bagamba Kafeero wuuyajja waliwo ekiyimba kya gundi kya Lord Fred Sebatta
nakyo kye nateranga okukola kati nakyo nayiikiriza nga kiyiikirize nakiyiikiriza nga tekinnaba kufuluma nenkiwuliriza bwe nakiwuliza nengenda nkikuba ku stage nga n'abantu tebakimanyi na kukimanya era nakati waliwo abatakimanyi yayimba kite ekituzimbya ndeke ndongose luwatuka esindogome ng'ewerekerwa eddoboozi lya ggono n'abaali bambiseeka balabe katonda bwali omunene ndeese kijjulo mawuuno nga bule anti essanyu ly'omusajja ge maka naye okugatuunuzaako gawombe nga n'omukyalo omufunye abasajja betweresa bingi nnyo ng'okolerera omukyala kalire ekwano olyembankulaza olipime nga tonnali akabuuyi poloti n'oginoonyeza emyaka 4 bolwawo n'okola pulaani ozimbe ennyumba weeyingirirwa nga n'amabanja gakutuusa embulago buli omu n'akolimirira azimba enju ate nno batulangira bwe beegumya naye abakuumi b'ekibala kyakabi obutamanya kiruzimbya tulabye naye ng'oluyimba olwo lwalimu ebigambo ebyekusike biyitirivu nnyo kwegamba amakulu gaabyo kyayita okuzimba ennyumba kyayita kwegamba okuteekawo omukyala wali ng'agamba nti omuntu bw'ava yinajja yeesogga ennyumba eyo kye bayita omuntu okola ki omukyala okweteera muli musajja bwamuggulira kati kyo ne ligenda limba erigamba mbuno bwe lyalabye nga biri bityo owaalyo lyagala limuwummula amatu kufulu ligisenga kuli kuba ku geeti terina kyeyamba ejjoogo likole ki likomye nina n'ekiyimba ekirala kye nakolanga Mukaliyoki kyali nga kyakibijjigiri bakiyita omuliraano neegirisanga ku kiyimba ekyo mundeke nakakasizza omuliraano ekikukuuma bwesigwa tuntululu era muliraano awo yandibadde alinga muganda wo waliwo okuliraanya enju ng'emyoyo tegikuuma bwesigwa ekintawunkanya emuliraano eka nalisegusajuse ndi kati nasenguseeyo abadde amaze okuzimba kiruma n'omukazi yannomyeko abadde alimu kira turakita kalusambulira avudde ku babbi abatakoowa kunziba bananga omubbi w'emmere muntu mubinze sitera kukyamuka ngwe wiiki ewedde amatooke mwenda nninga abalimira ne bwe nagenze kuwa mukansuwaluke mu nsi bannange kwetamwa konze kansule nga nkuuma ndaba agayunja ngweko kyagamba timwatu enjogera ennungi kya bulijjo ekuleka owulutuse ne mukamuliraano eddoboozi lyeno mwalimu ekinogezi bwantenda okulima ennyo n'obusungu simanyi gye bwalaga wulira konze okomangawo ebyange ebyo tokyabba bubbi n'akatooke konyaze ku byonkoledde kaleko oteme lino wulira omubbi olukira gamba omubbi n'akatooke konyaze ku byonkoledde kaleke oteme lino nekigamba mbu kyenva muwunzika mulengeze eryakibuze ebuvanjuba owulira obuwoomi bw'akadongo kamu kati nze nga nkola ebiyimba ebyo kyeka mbu kyenva muwunzika mbu kimulengeze eryakibuze ebuvanjuba owulira oluganda olukusika olulyawo baba bakyawo mbu tuba tukyaliawo tweligomba antonera mumutonera dimpozi ne muliraana mwami kagobedde atukeneka tyakanafa kagala amatu kuba mpawo nakyenawulira nalambogolera kabuuti yange nefumu abiwambye n'enduulu n'alaya bukyanga mu njoga lunomba kutte okukyusa amaaso nga n'omukyalo oweka akatwegese ng'oloni alalalala kakati ebiyimba ebyo byonna badde ngezaako okubalaga ebintu bye twabikolanga nti twajjanga ku stage ng'oyambadde costume y'ekiyimba n'ogenda okisabatula ne kibeera kiyitirivu nnyo ne audience netuuka okubanga eraluse bulaluse kintu ekyanfuula nnyo w'amaanyi Masaka natandika n'okutambula nga nyambadde enkofiira nga ngisika nnyo ngise ngamba totandise kati ovudde dda ng'obwaserebu obulimu enkofiira naakaziva nako nze nno mu biseera bino nga mmaze kulaba nti naye natambulanga neebikkiridde nnyo enkofiira lwa abantu kumpita kaako kati nze kyenyumirizaamu nti nno nkuze enjagalwa abantu nga banjagalira ddala ate era nenebaza Mukama Katonda nti ebitone yampa bingi mu butuufu Mukama nange kyali nnumye nnyo singa olunaku lukedde nga mutuufu sirina linnya nga siri serebu kyali nnumye nnyo kyali nkoze bubi nnyo kubanga Mukama Katonda n'ebitone yampa bingi nedda Katonda tayinza kuwa bitone bino wammanga n'oviiramu awo ndidijje enkuba eno ng'emenya emiti ekyo kimu ndi komediyani
ebyo bibiri ndi radio presenter atasinikirwako binnyo ne award ya mwaka 2019 nze njirina award ey'omwaka 2019 ya presenter asinga mu Uganda nze njirina most vibrant radio personality okitegeera kati nembera presenter era kyali numye nnyo kikomaawo ndi musajja ndi muzinywa amazina manya amazina gonna nkuba ebivuga ebyekinnansi ddala ku bintu ebyo byonna nembulwako ekinfuulo w'amaanyi era ng'oli muyimbi nandinyiize nnyo obuyimbi siri muyimbi saagala kuba na muyimbi era toyimbangako just kubeera kuzigira kati omanyi enkokola si nnungi singa abayo omuyimbi ye naakulabamu ekintu nga ye mu mutima gwagamba nti ekinaamuyisaawo kuwulira eddoboozi lyo muki mu luyimba lwe kubanze kati nga bwompulire bwe nnyimba ebyo kadongo kamu ebyo olowooza bwe ngenda mu studio ne ndikodinga oluyimba lwa kadongo kamu tetusobola kuggwa bulungi kaakati kitegeeza nti oli bw'abanga omuyimbi ali eyo bambi ye mutima gwe ye bambi ng'alaba nti success ye oba okuvaayo kwe kuli mu ggwe gwatalowooza nti oli ku byakuyimba omuwa chansi nze nali nkozekoko n'abayimbi abamu ebuyimba kati waliwo omukyala omuyimbi w'akadongo kamu ge bayita madamu ticha simanyi gye yalaga abamawulire mwamunsibangako nga mugamba mbunze naye eradde mbunze ne madamu ticha eradde maamu nyoge kale nyoge mirembe kale nyoge mirembe ddala naye gwe ebigambo mubivulu n'akayimba ako gye mwakalikodingira olwakamala bwe muti obuganda ne bulaala paka ku gundi naye kakati namulondo ne banno baba byogera eyo naawe n'obikkiriza simanyi bagamba abangi bwe basonga webale nnyo wekyabikira osooka newebuuza lwaki buli omu bwagamba aye naye bamubuuza eyo era ebigambo olaba nga birumira abyogera kale tujja kugezako ogutali musango tujja kwogezako mubuulirira alekeoyo okwogera nga birumaaluma agumiza amannyo agambe nedda mwe abayimbi okuba omuyimbi kolabo omukazi ng'olina obukwakuliza bwemuteekawo ekirungi siri muyimbi mukama mulungi kirungi siri muyimbi naye ngaebyo byali bityo so nakolako ne madamu ticha ono yayimba kolobozangako woyita oyo madamu ticha nayimbako naye olimba baluyita faani y'obulamu kitwali lutandika luta lwakola nnyo emasake bwetefuloola kosonze njagala mmanye ekituufu kyoyagala maama obanga tonnenga ebyo bibeerawo abasajja tulina kulya emiddo naye nga wamala sikyalina butuuliro nze nandingaaliko emmindi wabula fuloola wandoga laba bwenjuuga nze nankirako atamidde nabayo bwendebera buli bwendebera nkimanyi nti ofuna ekikyamu eyo aye munnange tonnenya buli bwosirika bwotyo nfunamu omulisyoko lwaki mukwano tonyanukula kaye beni nsiimye nnyo obugamba bwe nasanyusa nnyo okulaba kuba maze ebbanga okuvaayo twali ku puulu enakulabye nondekawo mu bbanga muli kyampamu okunyula naye nesiyigako nze kanziba obuve nazima nengenda ngakaaba kyesuuna waswanza wabula osadde nnyo kubanga ebintu byoliko si byendiko amazima osadde nnyo kubanga ebintu byoliko si byendiko wabula otijjuse luno ani agakuwadde okundagira kusonyiwe wabula oliwa amagezi nga naye kusingako okutegeka emitego kano akatego kempanze mbadde njagala mmanye engeri yo gyonjagala kati ntegedde bonjagala naye ndikuwaaki okuggumiza omutima nja kuzimbira ennyumba olinga kwayisa amaaso n'agenda njakukolera olubiri mbaziranga kwayisa amaaso ba ku nnyimba z'abayimbi ebe nalibeeraawo ndowooza ge nali mpadde akakola bo naye nga bambi ye abyogira era n'oluyimba yaluyiya n'oluyimba n'aluyiya nze siri muyimbi saagala kuba muyimbi era siina kyenjagala mu buyimbi kuba sikiina mutima nze nina ekintu kyenzikiririzaamu kiba kirungi oconcentratinga ku kintu kyowulira nti ojja kikola kigguse
bwe mbanga mye nayogedde tolina kyewanjigiddeko yiga kanungu kajja kunze kirungi nnyo kola ekintu ky'omanyi nti onaakitandika n'okiggusa nze kati ku bintu ebikwatagana ne leediyo tolina ky'oyinza kunnimba manyi nti nno nze bw'okkiriza bw'oti n'ontega omuzindaalo bw'oti n'oŋŋamba yingira mu studio tandika olokompoke olwo olutalo omanyi nti nsobola okuluggusa bw'onteerawo ebidongo awo n'ondaga n'abantu nti baabali boogenda obbikubira bazinise baffe ogwo omulimo ekyo nkimanyi nsobola okukiggusa nze bwe nali nakamala vaka bya senior 6 bampita kwayiwe teekawe nga bwe nabadde ntandise okibagamba bampita kwayiwe teekawe ne baŋŋamba nti no bambi engeri gy'oli nti nno bambi wakamala senior 6 tonaba kufuna mulimu ate okyali mu vaaka gira ngoze wano kwayiwe tukuweewo akalimu ogire ng'okolayo bino nabiri akati neŋŋamba abaleero nze ngenda kukola ogize nagenda kwayiwe bampa omulimu kwayiwe teekawe ne ŋŋendayo okukola naye nga nekyengenzeyo okukola sikimanyi oba ŋŋenda kukola ki nakeera ku makya ne ntuuka ne mbagamba ntuuse ngenda kukola ki ne baŋŋamba kaakati kati omulimu gwe bampa nze leero kati nkyogere ntya wano gugundi ku restaurant wano we batuukira ewabeera ebyokunywa ewabeera bisplash ebyokunywa biki byonna awo kugamba mu kagundi awo twayimirirangawo mu kakuuba ako nga tuyimirirawo basatu nga tuguza abantu bino nabiri ku bino ebyo ebintu ebyo ebibeerawo ebyokunywa ebyabeerangaawo era abantu abayimirirangawo bakolanga n'omulimu guno omulala bakolanga nga bamediator wakati wa waiter ali eri n'abali mu kiyungu nga waiter ajja oda n'agiwa ggwe kwata lisiiti eno baagala chips chicken kati ng'okwata lisiiti egwe ng'ogiweereza mu kiyungu nga mu kiyungu bakola oda eyo nga babikuwa ng'obiwa okitegeera bwebiwa waiter ng'abitwala kugamba nze nabeeranga nga mediator wakati awo nga tiwekiyungu ne waiters naye edda luli nakolera kwayiwe teekaawe sirirabanga mu nsi eno anti kati nze ndi munnakatemba abaana b'okwayiwe teekaawe nakolerangawo Mukaliyoki buli lwa Sande nga bandaba ng'ebintu byenkola ebisesa babiraba kati nga banjagala nnyo ng'olwedde bamanyi karakita yange byensobola okukola ne byesobola nga babimanyi nze nabeera kwayiwe teekaawe nga banjagala nnyo sinti nga banjagala nnyo ndi mukozi nnyo naye nga banjagala lwa mbeera zange n'ebibozibozi byembeerawo nga mbakuba betuseka nagenda nga nenveeyi nezijja njogera ng'ekizeeyi kati ne beebuuza ne bagamba guno ogukadde guze gwawa wavanga eri ng'ojjosiise waddanga eri newekoka n'ogamba mwana ky'omuwala ali mwana ky'omuwala ali awo ajja mpeereze kati ne batandika mukadde kyoyo nga biga situmanyi noddamu mwana ky'omuwala ali awo ajja eno mu kaduukulu gyendi eno mu kisenge mubuulire kati nga olina bwe weekwese mu gubokisi eyigira nabajja bagamba tuwulire omukadde ayogerera wano n'osooka baleka ne babyanga baba bakayitawo ng'oddamu muli mu kuguluba bugulubi naye tewaliwo mwana muwala ajja eno mu kibokisi gyendi mutegeeze ensonga yange kati nga bajja bakusangawo nga baseka luno lusuuna nga bakagamba nga mbakuumira mu mbeera eyo nga njagalwa naye nga banjagalako ebibozibozi byange bye nabeerangamu mu mbeera efaanaganako bwetyo kwayiwe teekaawe nkolerayo akabanga bansasulanga emitwalo 7 buli mwezi twala 7 egyo gyali mingi mwaka ki 2 mu kubanga nawala 6 2 mu 7 kati 2 mu 7 tuli mu vaaka ndi kwayiwe teekaawe nkola nga bansasulayo emitwalo gyange 7 enju nasulanga mu yeebiri tunzanyisanga naye nungi nnyo ssebo togizanyisa yeebiri ssebo yabanga ya bbeeyi emitwalo 2 sulanga mu yeebiri waliyo n'ez'akasanvu ebiseera ebyo akati yali y'amaanyi kubanga saabanyumiza enju yange gye nasooka okusulamu nze akayumba kange nasooka okusulamu kaali kansingi 10,000 nakasulangamu kugundi kuwero kamu waggulu awo we navanga nengenda ku ssomero nga kasingise 10,000 kasingise 10,000 n'amasannyalaze ga 10,000 ze 15,000
era nga landiroodi akulaalika bamuyitanga Vince kati ng'akulaalika ng'abulayo ennaku 3 ng'ajja nakokona po n'ogira wangi nze Vince nti anti wabulayo ennaku 3 mbadde nze kujjukiza nti ebula ennaku 3 abapangisa mumanyi okwebulankanya njagala omwezi gugenda okuggwako guti ng'akasente kakola ki nga weekali awo saala bwebuzeebuze era nga zigenda okugira nga 10 za Vince 4 weeziri amasannyalaze galwasa nga buli kimu nenyumiriza mu mbeera yange gye nalimu nti sente zo nali nzifuna kaakati nkola kwayiwe teekaawe okumala ebbanga nalinga nkolayo kwayiwe nga ne Kaliyoki wange nkyamukola kuba sayinazo ngaali eŋŋaana mukola kati we nasisinkania Dickson Ssengonzi omugenzi Dickson Ssengonzi tusuubira Boni Sanje yakolanga ku radio yikwetanga akola programu bagitanga Serukeera ku makya Dickson oyo musajja yanjigiriza nnyo okukola namwegombanga nnyo engeri gye yalinga determined